I, Ssegirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I, Ssegirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Uganda. So help me Allah. I, Ssegirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will give a faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me Allah. Omunyango guno Omubaka Muhammad Ssegirinya okutandika n'olunaku olwali tagenda kuddamu kulabwako ng'aguyingira. Bw'oyingira wano oyingira butereevu mu Parliament, ogenda mu kifo ewateesezebwa ssaako n'ebifo ebirala bya Parliament. Olunaku olwaliro ku ssaawa 6:10 eddwaliro ery'e Lubaga likakasizza okufa kw'Omubaka Muhammad Ssegirinya abadde akiikirira abantu b'e Kawempe. Omukubiza w'ekikolwa olukulu Anita Mong yasomye obubaka obukakasa kino n'ekiwandiiko ekitongole kivudde mu ddwaliro ly'e Lubaga. Dated 9th 2025, with deep sorrow, Omubaka Hospital announces the passing on of Honorable Ssegirinya, the Honorable Member of Kawempe North. Honorable Ssegirinya has been under the dedicated care of the medical team of Omubaka Hospital. Despite all the efforts to ensure his recovery, he passed away today, Thursday 9th, 2025 at 12:10 p.m. On behalf of the hospital, we extend our heartfelt condolence to Parliament of Uganda, to the Speaker, Deputy Speaker, and honorable members of Parliament, plus the family of Honorable Muhammad Ssegirinya. We join the nation in mourning the dedicated servant on the passing on of Honorable Ssegirinya. So it is confirmed we have lost one of our own, Honorable Ssegirinya. Enkya y'olunaku olwaleero embeera ebadde yakinnyikagobe oluvannyuma lw'amawulire gano ag'okufa kw'Omubaka Muhammad Ssegirinya okutandika okubuna okwetoola eggwanga lyonna, era nga ku Parliament ebibaddewo kiwaliriza akulira oludda olw'obula gavumenti mu Parliament ogenda e Lubaga okukakasa ebivuddeyo. Era mu kuggulawo olukiiko lw'eggwanga olukulu olunaku olwaleero Anita Mong asoose n'ayogerako nti amawulire tegannakakasibwa nti Ssegirinya afudde, wabula baakubeera nga bamanyisa eggwanga ku ki ekiriwo ku bubaka bwa Muhammad Ssegirinya. We got information about our brother, Honorable Ssegirinya, who has been admitted in Omubaka Hospital. The information that we got was that he had passed on. However, upon consultation with the doctors are saying his organs have collapsed, but the heart is still on. So ethically, they cannot pronounce him dead. So we'll keep the house posted, but is in a critical condition. Oluvannyuma lw'okubika Muhammad Ssegirinya eddwaliro okuvayo okukakasa kino, abamu ku bakiise mu kikolwa olukulu bavuddeyo ne boogera ku Muhammad Ssegirinya. Okusinziira ku mubaka w'e Lubaga Hajji Abubakar Kawalya ng'ono yaliko sipiika w'olukiiko lwa KCCA eyali akubiriza omubaka ono Muhammad Ssegirinya, era nga baavuganya mu kalulu ku buvunaanyizibwa obwo, era ne bakiika bonna mu lukiiko olukulu ategeeza nti ono abadde muntu wantomu era wanjawulo abantu gwe batajja kuddamu kulabwako. Era ne tuweereza naye emyaka gyali 5, nzijukira bulungi nnyo. Twaliko naye ne mu kalulu kwa sipiika ne yeesimbawoko, naye yonna bwe twajja tutambula naye abadde yali muntu mumalirivu mu buli kyakola kyonna, kuba ate y'omu ku bakulembeze b'emmanyi mu bulamu bw'ensi eno abajja nga banyoomebwa, Katonda n'amusitula ku level zonna ez'enjawulo okutuusa abadde amutuusizza. Oyinza okulowooza nti omuntu bw'atuuka ku level ya Parliament aba asenvudde nalala mu nsonga z'obukulembeze, naye kyannaku nnyo nti obulamu bwe buzze busebengerera okuva lwe yasibibwa ebbanga lye yamala mu kkomera
kuva lwe yavaayo tateredde okutuusa olunaku lwaleero Katonda wasobodde okubanga asalawo ekyo kyasazeewo tusaasira. Ate Omubaka Hajji Kaziwe Bashiri Maziira nga ono bwe basalaganya constituency n'Omubaka Muhammad Ssegirinya ategeeza nti ono abadde kintu kyakulabirako era alina eddibu ddene nnyo lyaleese mu buweereza mu kitongole ky'amawulire saako n'okumanyisa eggwanga. Kabonero ka kukkiriza, kabonero ka kwasa jjinja okufuuka kyabadde Ssegirinya paka Katonda wamujjululidde. Kyakulabirako kirungi nnyo eri abavubuka naddala abawangalira mu mbeera ey'okusoomozebwa nti tosaana kwekubagiza olwa gy'ova kuba Ssegirinya tukijjukira bulungi abeeranga akitugamba nti mu kujja mu Kampala yagira ku loole y'amatooke ne bamuteeka e Busega n'anoonya oluguudo lw'ayinza okukwata yamalira Kyebando. Kale omuntu eyajjanga ne transport tamulina amuleeta okuba nti alinnye n'atuuka ku level ey'obukulembeze obutali bwa kitundu obukulembeze bw'eggwanga eddamba n'amanyibwa wano n'emitala w'amayanja kikulagira ddala nti gy'ova siwe wakulu wabula by'oyiga n'enneeyisaayo n'enkola ye y'emirimu bisobola okufuula obwetutumu okusinga bw'oyinza okukirowoozaako. Abakiise abalala mu kikolwa gwanga olukulu nabo boogedde ku mugenzi ne bamutendereza olw'okusoomozebwa kw'enjawulo kwe yabassaamu mu bbanga ettono lye bawangalako naye. Nga yeemulugunya ku mbeera gy'ayisibwamu ebbanga lyamala ng'ali mu kkomera. Ekyo nno kirekawo omwaganya gw'okunoonyereza yayisibwa atya bwe yali mbukwate. Naye kye tukakasa nti bwe yalaaja n'okufuna obujjanjabi tebaamuwa mwagaanyi ogw'okufuna bujjanjabi kuba yalaajana nnyo okufuna specialized medication obujjanjabi obw'ekikugu ne batamuwa mukisa kufuna bujjanjabi. Ne bannayuganda abamumanyi ng'ate waliwo oluusi abaka ba palamenti be batamanyi. So olw'ebyo yateekawo brand eyiye oba ojagala oba tojagala naye yateekawo brand eyiye era n'atuteeka ku kuninga ekituufu kiri nti mu palamenti eno ng'etandika naye Ssegirinya yateeka palamenti ku kuninga si mu kuteesa naye mu bintu byali enkola ye ey'ebintu. Ogenda okulaba nti ambulance ndeese 5 oba ne ziba teziriiyo ku ground. Ogenda okulaba nti ndeese emmotoka enatambuza abantu abagenda baasi ey'omulembe talabibwako mu Uganda n'ogiraba ku social media nti eyingiddewo. Akulira oludda olw'obala gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi naye anakuwadde wamu n'abo abaviiriddwako Omubaka Muhammad Ssegirinya. Akapalisa ako akagwereddemu ddala naye ne bagamba nti katulinde nga bwe tumusabira ne tukomawo naye dakiika entono emabega tukitegeddeko nti munnaffe ono afudde. Kapalisa aka kabadde kakyalimu nako kaweddewo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Honorable Ssegirinya ono abadde kinaliise practical MP nga ye ekyobaka akitegeera nti si just kufuuwa luzungu lulungi kwambala masuuti ye muntu agenda mu bantu beeyo musange eyo muzigeto kweganga Omubaka Muhammad Ssegirinya kino kye kibadde ekisanja kye kisoose wabula nga ebbanga lyamazeemu libadde ttono nnyo oluvannyuma lwe yakuba ebirayiro ku madaala gano we yakubira ebirayiro yamalamu ebbanga ttono nnyo n'asibibwa agenza okuva mu nkomyo ng'ekisanyi kisigaddeko bbanga ttono wabula yasibira mu ddwaliro gy'amaze ebbanga eriwerako nga bw'avaayo bwaddayo okutuusa olunaku olwaleero Katonda lwamuggye mu bulamu buno obw'ensi. Daalese bingi mu kitundu kye ekyekawempe. And he cared for everyone. I recall that Ssegirinya converted to Islam at an adult age, but we thank Allah and we thank Allah that Ssegirinya, part of his achievement in life was to convert to Islam. He has died as a Muslim, and we are very hopeful that the Almighty Allah will pardon his mistakes, and we pray that Allah accepts his good deeds. He has died a hero. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yisa Kigongo, kula channel 44 Olegolo, wano kuli kikolo gwanga olukulu.